to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Kati nnyo-Mc programs zaffe zonna z'osubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FM UG. Ring the bell and never miss another video. Twegatteko ku channel yaffe eya CBS FM UG ng'onyiga kadawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FM UG. Subscribe and leave a like. Wasabo Wanji itawo tugenda mu nkuka nga 3 mu December ensongo zitegedde nkutegedde mukadde nawe jangu yadde bino yavubuka le munna munteka mu bintu byamwe muzafalu wamajja musajja okuva lwe watandise okulira obulango bw'enkuuka kiri kitya Uganda etandise okumpomera nyabo nebaga yekigenda okubeera mu nkuuka twagala kutunnyonnyola enkuuka ya luno tobongoota muliro omuliro okumagwaki Njakiwulira. abantu bonna kati boogera ku nkuuka n'ababuulira enjiri bakittaanya atagenda mu nkuuka teri ggulu okimanyi nti ekyo mu ggulu w'okyogera nti teri kugenda mu nkuuka eggulu lyonna otyo oba owemudde kati eno tutwala wakuba ffe tetwagala kubongoota tugenda mu nkuuka ewa Chaiman wano mu nkuuka ate tubuli mu December ewa Chaiman si weewano wewa Chaiman nedda weewacha wewe biwagidwa Semona Beauty Products abakyasinze okukola ebifiga ebyensusu n'enviiri Pepsi Everywhere you go, MTN. Olwabitex Promotions n'ebisettinga nena ba MC abalungi we bali ba Caroline Maka, Evelyn MC ba MC abalungi we bali kati kimala basobola kivuga King of the mic wakirere genda bere na kubiri nanti ye retirement kati ate nkoze almost decade number plus kati decade eyo abantu abamu ku Saturday bayinza okuba n'embaga oba ku Sunday nga ina visite katugambe kayinga nayo omukolo so nakikoze nga njala because njikuyise MC Cats and Friends nga ku Saturday oba tasobodde onsanga ku Sunday oba tasobodde onsanga ku ki kati ate kiwatule gye nakulira we nasooka okuva ewa muzeeyi gye mbadde almost 15 years so it feels home ekintu nga kineno King of the mic kikugira ddi mu birowoozo era okitandika ddi nange erinnya balimpa nalyesangako nerigumira then nga abantu bange mulakitukola shows in fact era bamasa abo baddaga kolayo show kolayo show netubikolawo yaso netubikolawo ogwasooka ku weevu nebijjula netugenda embalala nekola gamba binino serious ati nga n'abayimbi bennyini they were willing to support me bo bayina oyina bokuba okusimu bakwana n'abayimbi abamusaabalanze kale just akalama kuba bwangu kunadinya nnyo okupushinga brand zine okulaga bana ba MC abapya ku bantu kwana rarely do you see akalango nga balanga ba MC ojo kyegendereze basinga kulanga bayimbi kati akalango kali kawambu nga bwenteka mbuli muyimbi nengamba mukendeza abayimbi muleke mba MC nabo bawe kuba nteri atera balanga so that omuntu omulaga it's so on King of the mic mukalango you must be good as kabanga advertisement platform yawe nawo bo batereddewo nenga nina bajostede ba B2C ba Waiki Benda bakapakat bonna mbasanga ne bayomba naye kati abamu nabanyonyoda I think they got it baba bakitegedde kati ne Rema yangambye nze olugave munota nteeka kunemugamba Rema jangu kasito jangu ne ba B2C nyamba banji shiba but it was because of that it was simba yokola yanyumira nnyo edition najagala ngeje bajja mu Mr DJ abayimi ne ba featuring ba freestyle yali so mad kale aterinde eno kola akabadi oba tukalinde kuva ekyo kumatkwata nawe ya ndikola ne Bushington for production so Bushington nakomye mula bano ku BOK yakoze BOK yakola Michael Uma yakola part of Juliana akoze shows nyingi munakomye mulaba yakola Spice Diane ya cricket over Jemwelaba yaliko everything is my boy is a good boy a production ekyo kyo mukiruddemu boy wange cowboy so ekino kintu kya King of the mic okitandikirawo oba otandika ekya MC yingi bino MC man nze ngamba ebintu ebimu binsanga ku kkubo nze nali mu church nga nyimba nga ndi byange nyimba mu church nze nakulira mu church nali nyimba nga tukola ennyimba z'aba Kank Franklin kati nga nkola nnyo part ya Kank Franklin ebyayogera yo GP got me ngokuba mu drops ezo nga tukola cover Oils of Gladness kati netuka ekiseera
we got our NGO yaja mu church ne twanga tuli bakabiri kama no twagala gena masomero kubulira bana about era bino bya HIV early pregnancies. We need a cool choir like you. Kabwe twatukayo after performances ate nga tewali abanyonyola kyatulese ng'endongo ye ekibikubye nayo byogera munalese kino nalese kino sex before marriage nga taliiwo ate ngeri gye nali nyogera mu nnyimba ate gojja kusobola okukola ki okubyogera ate kati tuwa zonna saayogera awo no kitandika ate ne mu holiday tukomawo tuba ne Beaton yalinga Friday night ku KPC wa mitanda KPC Kampala Pentecostal Church. Nze nali mu church all my life. Navaayo wano bukulu. Kati ngeri gye njogedde mu tours. Kati nga ne share baako abayimbi ku Rokutano. Bangamba yogerera ddala introducing bayimbi biki onyonyola abantu anaddako. Abadikole me bakulaba okisobola. Ali kati awo muniga wa deviate gye yansanga ngamba gwe jangu eno mbanigo olabe. Bano kati bamanyi kyoli na ntutte mba Straka Colin Serubiri ku deviate. Waliyo Steve Jean Rota. Awamanyi kati atawo nabo bandaba Rota ngamba jango igo obwa DJ Steve Jean ngamba jangu bino aba ne promotions Coca-Cola muyise Blue Band Pick Fair ina Blue 3 hours in the pipeline tugenda kola school tour na yanzunziza wakati awo moshi na yanda na ndaba obwa DJ nawo buganye ngambye shiru bino mbikolekedde sina budde bwayo DJ shiru bali nanga muganda shiru yakave Masaka ne bamuletanga cleaner wa office kati nganze Rota yampa computer from yangamba mbengako from 9 to midday kwanga yeka yali asala CD ya Uganda ezo CD zezigenda paka radio guru mbarara nga yeka yalina computer esalachi how busy ngaba busy the whole country ngezijao kati nga yampa strictly 2 hours first kwa Ivory kumutasa kwenyini mutasa si mutasa Ivory Plaza kafulako akaduka ake kali fuck ne shiru yali alokingira ondo ngoza ata eduka lye welili tayagala kuva kati zisawe bilize yampa jukira nasuze na moshi yantudde mu mabara moshi na yanda byanduzunza tanzikiza bwaba tantudde lubiri antudde kwa Kampala ekiro tugende gayaza tugende bwa batukubidde bwayise batukubidde kabaragala tutuzunganze vampo si Michael si Jamalu wasuwa yo muswangali tani najjo oyo tayinza natukwatako tuli byaffe oyajja luvannyuma nnyo nga bulunga ffe tuliba stored yatusanga tuli big fe abamuyamba okuba big yatusanga tuli big Ugendo dune kati nga gwe bakyalibo bagamba kati tukulamu potential jangu wano okikole nira kati mukuzungu ko obudde bwa church bwa staff na akati na mulina nkuzenda aba Puff Daddy ku channel kama tunga omudde Daddy agambye no gendo oyo nooneka tandi sokola Puff Daddy byakola mpita ko musiriki mzee yagambye kati ngina kusiba busibi oterere Didi kati ngeri jali Didi nga yali sala kwa yali Sean Combs nanga katamba lino nino lisala nindi sala katisi kati ntandiko kwa MC katisi kitegedde amma kitegeera so awo mukubya amasomero bagayi bakusoma gamba bamusoma era mu ebyo moshangulira Erickson awo sirina simu akoyo okunnoonya nanti abana obuvulu gundi tulinayo promotion ya MTN eno mochi muje muyimbe ene kyambo atana ngeja kufuna ate mbasimanyi bandabyeko kusa ewa Ibrahim zali awo ko muta Ibrahim ekidwa kiruddemu na Ibrahim zambi yatandika bubi nyoka yalina nakakona muduka bwati ngengo yasuubula mu wina kanze Ibrahim ngandi ku Between Teens Club ne NTV nga yanyambaza yasoka kwambaza nzi I was the first TV presenter Ibrahim zo kwambaza yakiriza Ibrahim zo mwambaza nekati obuzibu nafuna naye ntani sokola mwa governor Angenois kati atenga share yo ku Saturday exposed ojijukira kanga sinza kunyuma ku TV ate ekiro ne sitanyuma oyino nyuma ku TV ate no ngoye ngate yagala bwemva ku TV nze mudize kati nga governor mwenkola abantu bajja banyumye governor eyo Saturday buli omu yajambaliranga gulenga tempya kati ate nze sinza kuva ku TV nga nanyumye ate nze kudize nga zirina okukola opaka governor kati omanya ziba mu patte engato y'omusajja ajja kwadde okwambala mu studio gikomezaawo eddugala tayinza ayinza gitunda yagudde ebbeeyi ate nga naye ampa bisingayo bimalayo naga twete ne munne tweta mbyalo
Ai ngoye zangu ozono ngamba nange sinza kunyuma. Ate wali omuyisaamu ate alaba ate wano kino nekikomyawo. Ngati kyakuli bali. Awo ne tukiya mu kyaddemu ngamba kati awo oyingidde governor by then wali bagita awaliwo ebintu bingi wakati. Jukira Mosha Nzunziza kati awo kuzaima ga Mosha Nzunza tantutte ku WBS yaina anniversary y'abaana basekyanzi gye bandabira wava muno bagamba oyo mwana ajja akole ku TV nali nagenda kudda ku WBS ne bangoba ne bakali ne banzala wamu ne bakuzalawa yali by then TV yali mu oli mwana wani ngane anko simu binga anko wava munanyinza okusanga mu corridor nakubuza taata we yani wajja otya wani bw'oba tolisted ngagamba asikwagala wani nane CV yo tagirabyeko tayagala kumanya kati fe bali batugoba twali eri ngambudde wakanga dadi anchankalanye kansi basi barwacho tambule kino nkusomeseza mamweri na milyango oli wano mu bintu bya kiyayi kati nemvayo nempangise ekiwatule gye ngambye akayumba akalimu ensiri yako navayo no mufaliso ne stove olotaso oli kweyiyanga abavuka tweyiya nemugamba bino byenjagala kati ate yenga buli ku macha bwe tukomawo atusiba Manda Road Police awo nakati okunsiba kangende byange kati ate awo mama agenze Bulaaya akugamba kati awo ensingi sigaddemu aido ate muzeeta ina budebo awanyaye ata afya ite yasoma kati yagala nnyo tusome yagala nnyo twogera oluzungu tube balooya yagaggawala mu kusuubula nenga kimuyisa bubi nga mikwano gye bamulwana Michael Mukula Basudiru Karimu nga boogera luzungu ate nga tabitegeera bino bagenze ko out ku Africana maya bagenda nga nyegaba mu Afrigo band kati nga boogera luzungu tabitegeera mama wange yali amanyi oluzungu agenze Bulaaya kata kyaba fitingamu nenga sente bazenkanya sente bazidina kati ekyo nikimwagaza tusome fenna fe waffe twasomera Sonti Lawrence na Bisunsa Gayaza na Milyango na Kasero Primary fenna ya making sure having education kyali kimuliko era kituufu nnyo omwana okumusomesako bwomubanga dadi bajja bavanga okusuubula ne mami nga bajja ne sacks of money sacks omanyi sacks ne bazwa mami wange ne firstborn waffe ne baziteeka nsi w'ekitanda enkya ne batuteeka mu ggali ya mu kisenge ne tubala nakati ezo mukateeke wali school fees ne shopping bali basuubula waggulu wa Old Taxi Park my dad yaliko abantu abasooka ogenda China ebyo kuleeta ebintu wano seko bawaamaanyi mutosoko ogenda China nga goleeta ebintu kale taata wange yasooka okuvuga convertible e Kampala wano on record kibuuze Ragadi kibuuze abagagga b'e Kampala bonna abaluddewo Bakarimu Rajiv Basudiru yasooka okuleeta convertible wano ate ayinamu esappe kati nga ate ayagala nnyo okukakasa engeri gy'ataasoma tolina kyongamba yali wampaka nawe nyine banyiiga katuleete oyo kyayina oba tulete ekisingako naleeta essaawa n'agyogerera oya Prada zaali zaakajja nga zijjira mu kabokisi ako bwekate yako nagireeta n'atutuuza ne tuba nga ali mu family union nga tunnyonnyolebwa ssaawa ngaafunye ekintu muzeeyi wange sula kwagala nnyo sula by the way kati awo wenvaayo ne fees n'agamba sijja kwonoona fees zange ku mwana ali mu bintu bya ndongo but I understand him ennaku ezo nga tulina ngeri gy'ogamba muzadde mbu omwana wo asiba mu bidoleekaana ng'ayogera bwekyo kimakinga sense ogw'omulimu baguyita bati abazadde byedda munaye kunyumiza ebyo n'okusamba omupiira olwa n'okuyimba naye kati worst of all onasiba mu bireka otuulaawo n'onyumiza abantu ne baseka bwabadde mwana we abadde mubireka ne mami engeri gyali ebweru I think yakipiikingamu kati mami awo n'alinnya aka fees ng'aziweereza kati muzeeyi n'akwetulemmako yo mami n'akibeeramu muzeeyi yakula atwagala nnyo kati ze weyankyankalanya ne mukyala sayogera naye emyaka nga 3 nalina mu kiringenda kakasa papo ono nino chikuba I think that was even one of the drives nino kakasa muzeeyi Suna nino chikuba bro bwoba tondabyemu nino chikuba ne weefaako oli nkubira luli balumu mami naga nja kusobola hostel na fees nomugamba mami kasompa hostel fees kiwedde nze njagatta ebisigadde njagatta ekyo kituufu nafe abamu bwe tutukuze abamuzeeyi mpaka fees
ebisigadde ayinjukira mama wange tali wano emboozi gy'abawulira asiba mu bbaala mutamivu okitegeera naye nga tali wano ekirungi kyabyo by then internet yali teriiwo awantu twalina amasimu ng'aliwo nga amasimu aga ga post office oli ng'ateekamu 2,000 just kulopa wa maama wo lwakubanga bagenda muweerezaayo emitwalo 5 ekyo kyebbiri nga kyali kyamaanyi ebiseera ebyo nanti ebbiri nga sacrificinga nayimira ku post office kunnyonnyola maama wo gwe gyakulabye gy'obeera jjajja lwakubanga ye return agenda mu kaabiri omwana talina fees amuweeyo 5 ekizike aziweereze wano yalinga bi Western Union ebya posta kati nga ebanga investment nga mu lugambo mwafuna mwalya so awo wonna kati otansi oyingira ekintu system kati otansi ogitegeera kati awo oyingira otya gavana nze ebyange bibadde byakunsanga ku bbala bakusanze ku bbala bakwagadde bagamba gita ku gavana mwami Kato oyo muganda wange mwami yalinga mukwano gwa sikyanzi nnyo in fact bangamba oba yakola ebbala lye Munyonyongo oyita bwetu bali yalikola ndirabidde erinnya andaba akulaba angamba jangu enkya gavana emisana ndowooza njeno ekola kiro sebo omwami ono agamba ba technician mwalimu mwami Franka Makrebo oyo agamba muteekeko ebyuma omwana ayogeremu nga eri empty ninjogeramu awo nangamba kale ojja kukendezaako mu luzungu naye nalabye ennyimba ozimanyi wano tetwogera nnyo ngeri gy'obadde oyogera nenyingira kale kosi waliwo Mozeso kati nga waliwo era awo aluddemu bintu byenjogerako byamwaka nga mu 9 emabega ate nga namusanga kituufu because nange ate gavana agayi abaginyingizaamu ko my first time baganda neno gavana bangoba emyaka 3 nakuba bakugoba ne Kamili naye baali bamugobyemu nze nkungoba bino mba oli muto nze gavana nagiyingira nkolamu kituufu awo wona ku deviate nga gavana bangoba bangusingamu bino byengobya bani abakyali bange basoma ne Kimuswaga baganda wa Kimuswaga oyo nasa Kimuswagale abuze kati abo banasa ba obi benagenderamu ne banyingiza gavana awo nze nagenda ne Kamilio ne bangoba n'enkuba ekikalu ne bangoba n'engenda ne Ragadi ne bangoba n'ensiba dread ne bangoba n'ennyambala enkofera ne bangoba n'engenda ne Pampers ne bangoba bagamba ki oli muto ndi toto okusooka okuyingira gavana nali njikolamu era najjaawo omwami okyali wange naku zino omwerabidde kabando aludde ku gavana omunene omudugavu Munaku najja okukola nagambirawo kati omwami oyo mutya kubanga yangu byokumala emyaka 3 ngenda kukubira nga ndi wabweru nkime kubanga ayinza okunkwata nankasukasu kubanga towulira nenjera omuntu akugoba natugeza gakana gwe kwetamidwa kukoye waneeno nga twali time nga bavampos Michael Ross twali chikos Benon pansaka special gena musil tupushinga ndongo by then by the city alingeno governor wetu wabwetu kati nga usually kumwenda bonna bakkirira ne baddawa tugende no nga ku 6 mwenda ne tufuluma ne tuddawa kintu ekyo kyannumanga nga bonna bakkirira ne bayingira nga mbalindira wabweru manyaka akabala kali awo kati sazi waliwo heights okajjukira nonywa kasese onobeera omwo bwoba muneza pulu newebuza ng'ojjaso yakuba na bakyaliwo tolina gadda waka tolina kyogenda kukolayo tolinayo pulaani sebo otwalwa endongo luneeno loba lunene n'omuntu akutula bwati n'agamba niwe kitukola documentary obudde bwe mbadde sinani kati amutukule omanyi sibadde na budde bintu bino budde bwa bulamu bwange ngenda kati emyaka gyensigaza ngendako wamu obulamu obwange badde nkolera abantu agofuna ebbuulo munoonyeko akolera awandika akatabo emboozi ebimu by the way buule awandika akatabo abantu bajja kagula ono buule nkusabira wano omanye ebyange biba bwe biti nkusabye busabi mukama wange ne series yange ngene kuteeka ku YouTube oyinza okubosa we can panel beat awandika akatabo ko gyenvuddeewo nga MC Cuts and people they are interesting bajja kagula because Cuts oyine tafali dene nnyo mu Uganda muno ne si yonna because oyine ebintu gy'ofudde ekintu from craft n'oteeka ku meeza kati abantu bakirabako kino omuwendo kina value ngamba tigukyali tukyagwe so awo nyini awo oyingidde governor kati mutanseyo chukula n'ebintu bingi byembuuse bayimbi ba meetings entya twalinze masomero abayimbi abo mutwalinze nzagamba motion namulaye ku debate wakabyo tugenda ku somero tugende naye tuba yetaka kutura because nako mukula bako YouTube channel ziba series nga bwe ngendo kolera because nako mukula ko mu somero lyaffe utwalika wempe tonkuza nnyo sinkuza nnyo that is 2008 awo nganze nyingidde awo secondary mukitegera so baba mujjemu awo kati ate by then awo kyakirongosemu ko mirinda
ng'etambula by then yali tambula ne Baboon Forest awo ba DJ tour ya Miss You yali obasawo Miss You mnamasume Miss Teen mutanso chukwa ndaba Baboon Forest General Zamba Big Tree Munji ne DJ Vito ekiviri oba yaddawa musajja wange najja bana kubanga mu masomero tuwa ne mukola amasomero era by then Baboon Forest awo yafuna mu nnyo sente nakola munji naye yanzunza I mean Jen tuwa mbadde njerabidde twazinzinze okujukira ya Blue 3 eyo buzz nga teri yagimanyi nga tambuza kapapula tuendala ezeza club MTN Coca-Cola kwa ne buzz mwaba bitandika ebyo babali obakimanyi that was our baby ebya mise abantu balina ba influencer biche ebyo ne ugamba nze nkitegeera mulete katamba ebyaba Miss Teen ebyo abantu mbakasazi no mwe bajja ba Miss Uganda abantu mbagambanga so katsawo njagala nnyo omanyi wakyo ndese embozi ya governor lwali lutalo nnyo governor alingenze jukira nina exposed ku Saturday aho nalingenze aho kaso njibuddemu n'akasente ninamu governor atesasula bubi governor atenga jukira mulimu bayivani semwanga bazari bad black yakuba medicine tongo Juma Seyuko nguyituliza kuva mu governor nga toina mitwala 5 poze ngoli yungwe aho musajja wakwata dola nagamba kwata yo genda ajukira kati effect eyo kola ku TV balina mu ekyo wakabi aho nali ngenze aho wali okikubi then kati aho okuzayeke mabega aho ngolo talo lwali aho nga kusiriki ne gundi zakoma twate bazidda mweze street jam yabeeranga ama be duplicating nnyo kati street jam yawo jena ko mbeera ko era ngambya ne kwatanga nnyo ku baganda ba Kim Swaga nga tuyingira street jam ne kwata mu street jam nayo nakola yo nga billion namu n'omwana Tyrese mama we na mujo mu street jam si Tyrese Sean mama we na musanku street jam ya Silk street jam yalinga ya amani netu ngokulinya ku stage ba DJ boka big up Uncle se chance DJ boka ko kukubaawo by the way na so na kwezo kati ngankutene Roger Roger because in assembly we nakola laba ku Roger ngamba ulwengenda nokutambula ne Roger obantu mwagala abeko sigenda kola nayo mbako ne Steve Gino yali mukwano gwange ngabo bakenzo bazizi jostede Steve byakola musimanyi yavudde wakane program ye natunya kutambulira ku program ye sajja mumanyi nnyo protocols omwana ina nkomire ekitwano bwebwe aziza ungase amanyi kenzo yakakuba stamina ne yanimba Steve ngambo ina bitu ne okufollowinga au jamaa lukwali kati nga kikosi bwe kityo kati nga sikowa naye ngamba DJ gwefuna obudda ontamire mutwe stamina kama yobaza nyolimba audience nebuka kati mukubukawo akazinda nga kawakenzo amulaba ku stage yanimba kati nawo wa sound ogero ha stage eri waggulu nyo toyinza kujjayo muyimbi kati webigwa nga cuts I don't want to work with you anymore nga mukwano gwa waziyo ngana ani yegwe wange ngo ababana ngodda mu luzunguro mbwaze ne program okuvewaka nesi mu Steve up to now Steve mukwano gwa I think we tukula okyategera mbo singa zino platform abantu tebazi funa bali bagenda kuyitaba majukira ateze ebudde bwaffe ebyo ebivulu tebyali bingi nga luli ng'ekivulu myezi 3 bakiranga nga buli omu ayagala kuyimba okwo ngenda okutuka ku shonge eyo tugambe ronchi ya Kamiri nga abayimbi abaagala okuyimba abankubidde week eyo olutalo olubera backstage nga mulimu ne bino Iranda oyo ayina hit tajja kuyimba oyo tayimba ku stage yange nomanya Iranda kati ali motero bino tabiriko duko yimbo limba lumove wano n'omusumani kati sinagambye tayimba utadde abantu ku stage mumjeyo kakati saako olwo n'olwane yo mimbi tamanyi na bibakole eno the people need to appreciate you by nange because abayimbi baliwo bangi ono yayimba ompalula abayimbi bali gomanyi kikosi cha Moshe kyaleta Mr DJ kati Mr DJ zao kati swangs wejira Red and Wizard batandiko twawulawo ngalo abakitadde muyenge eyo nabakola ebya by the love of radio ne mubatandiko batako quitable awo ntwalinawo night quitable then mama ne badamu amnesia najika aba radio nina tandika na bedda ku Blue Africa ne Chameleon nga kyaliyo kiri ekibala kyali kivenom
ekibali kya yawo namasubawo leka nene kyali wano ku Entebbe Road ekyo kyetwagenda nga mukulu okusatu enyo baveno yanga mulo gye yakwatira mu video yangulo naye yangulo yajja mu ligi ya Rouge awo abayimbi banyo Rouge awo bani bamwe musajja wanga yasikije tekiriza na Ugandan music nagamba spear tukole bwe tuti bwola bebala yotaga Ugandan music eka DJ wazanyi paka sawa 10 ezokumacha 10 ndoza abantu abalwalwa babanyuse fo tulekere ndongo ku 10 fe tukubira abali mu Ugandan music wanga nkoye nga Roger buli wajja muvuma ngamba Roger teka yakayimba koyo gayi muyimbi yakubya akayimba kakabi jukira ndese ne fee nange njagala bampisemu nga spear utuzanyo limba get the fuck week how are you playing atwaye option je tulina jukira Roger anze namule nga ninze ngena ne DJ wange Roger fa babizanya yeah, by the way by 4 my people are gone kati agenda olaba gundi ekirozo kitatu ngati kati abantu tebalinda bulinzi nga balinda wali nga ndo banyina okujja kumune gamba tulinda mwe nga batulinda paka 10 ne kwacha paka 12 agenda kulaba tachyakola nga nene bano ba big bola ba bad black zari nabo bagala ebyaffe nga bamanyina ogenda mu governor ne bajja kumuwenda kitundu for set eyo kuba tudde omuntu omukyakazi akantu wakutte wewa ayina kusa mukati kiri kiti eyo tetwaddayo kwatamu namanga akiterera natuzaayo ku 8 owalagirwa ne muri situla n'amabala manyo cuts go makinze mutabani wa Sudir Rajiv awo nampita neswe ne tugivugamu awo amabala manyo go makinze eri YouTube channel inagenda ko bya mabalo abaji posings Jojo then hawe nyini cuts kugundi au walio saze ngo ku timu Islander azinalinga gali yone yali mpedembe waliwe gali wali olutalo lwali wa Bebe ba big 3 hapo nenza lina linyo Islander Bebe bombi depending on the day kwanza kati wali nakuza governor zali Bebe Cool yajanga nyo mu industrial area za nabinga nyo ne baka million ba radio wizo then is no Tuesdays are rustic out ngambira nyo ne Bebe ba Bobi gwe staff na nyo mukisanga yetu esanga bwesanga nembu tutulawo ne tunyumya asa Bebe ate Bobi yayitisi muntu akwemaliriza mu bala nga mpoza alese luyimba ate nanywa kagine sike kamuna atambula na agenda si muntu wakutulawo mnyumye ayakoza kimulese nasikamu owe watamwise olusi bala performing tojja mulabayo si muntu nyo wa bala kubadde so tuchagenda laba ate go director ya nah these people Jojo I wonder how you can sit there and be of help to me you people at all tugende maso bale kabali bize je bali nzigira kwa channel awo nyini kati awo because watching kuletede ekintu ekyo je eri olutalo gaso dunyumya obulungi yegwe lw'abantu awo lwalinga mu mabaala awo tolo lwotandika tugenda kwetaga interview endala namba tojja kumalako kati so kumbe finga because naji akantu kenjagala mwawo Entalo zali pre-planned nga kisinziro likyabalese kisinzira kitwagala okuyisaawo teri tutalwaliwo nga terulina kyogenda kufuna mu at the end kitegeza zali zakufunamu bwemba ngenda kutolimba ku Monday tulina okuba kamiri ku Saturday nga ani oyo Bebe bwemba oli nkwasigenda kwogera manya abayimbi bakyali oyagala bagamba ati watuwayo bwemba olimba lwange ndaba balusuffocating nze radio katugambe ajukire nako ze bali muno kusasula radio lina sasula radio tebakuzanya I have to make news so that people pay attention to this song kati aningwa no mwango wokuba anyantawanya tugende twase emipiira je bwendabanga atete munfaako nnyo ngenda kumuvuma nenja muvuma nga siri mu maaso genya kuvuma nga manyi wale abalina olugambo balumutwalire tujja mwetega kulo kubira ajja kujja n'obusungu bwenga tena ffe tuli ready bakusetinga nothing came simanye accidentally mutuli kunkuuka kati wano mundonga hizo tutwala speed bwatusooka yagenda tutwala speed tukozesa ekibuli tumukube oba tumukube mwawo bupanchi tumusookeyo oba tusoose yakikubya akise tetuyinza kusemba nakyo akikubya akivunguludde tuba tulina okukolawo ekintu omulala kulaga mutalinawo maanyi
tujja mu tulamu tulagite yatalina nnyo kyagamba gwanga. Lwaki nkuleetedde ekintu ekyo ekyeggaali? Tudde waliwo abantu abagamba balina amagaali. Teri gaali zaamu naawe. Mwalabako ku gaali ya Bobi Wobas. Wobas buli omu agitenda. Mwalabako eggaali ya Kamili alimu Yangamulo. Yangamulo. Temutunyumiza basi. Ate eggaali ezo zaali za. Bro ere gas ngegamba tugenda kuddamu kuyimba Kampala. Ate n'otayimba. Tojja kuddamu kulinnya ku stage Kampala n'otayimba. Simanyi bafuna information oli Kawempe oli Gayaza oli Maganjo oli Ntebe oli wa. Tojja girinya. Ngwina betondera. Soka kugwa. Letu ndabano magena naleta abantu balina abantu. Nebya just mulwana mwawo ne mbivaako. Eggaali yakulinda nge wakano basanga nga bali akakola awo n'emiti gy'amaje bali kulikayo. Mu lujalo. Lwaki otumanyira. Nibaganda tojja jufuluma. N'obutajinga ngale kati gwena kusulako ewaffe wiiki. Tukweyaziseemu bro. Tukweyaziseemu ko jangu ko osoboke waffe. Tuvumye nnyo jangu tuvumire ewaffe. Nga baba bakusaze kama. Bali abaana balina ekibuli ekyaddala. Nyo kiba kibuli era. Bana they're just excited. They just either high or excited. Negwe nina meeting na Uganda AIDS Commission Council. So, embozi tewa akade oyo MC Cuts aina King of the Mic ku Saturday no? Saturday, Sunday, CBS mbagala nnyo abantu bange abana Uganda ndala bapitali banga bali diaspora. Hopefully next year tunzo kujawo Germany Europe tour. Yeah. And in Mebo hopefully katonda bwayamba London I'm not sure. Dubai bagala tuzayo King of the Mic. Then London they also want King of the Mic katike tusabe kasa katonda twadde obulamu mwekume happy holidays happy Christmas abali kola mu chape man. Yeah tulabirira abana bana. Ezeto wafinanye totwalako. Nange bankubira bukubisi. Ne baga bakwetala. Bagambe by the abantu bayine kibuli. Bani njagala tamuleko ne King of the Mic muntambuze ko. Bagamba bamanyi okusasa obu ticket obo babusasula nze jwa visa nja kuyamba. Visa. Obuzi buta kuvaawo ku ticket. Ticket mbanso okwetaza. Kisobola nange. Kati bagambe abantu babayo by the internet ngagamba oyo mwana nyumira nnyo mujje mumulete keno nenga tamanyirwa kusanga obatera ke namba awo nze ngenda kwesiba kona kabuli sikunjagazo ine akabuli ako kaba productive just okintu okiremerako kituuka so embozi teba nkadde mwe ku CBS muno nyo ku MC Cuts ku YouTube channel ye aina kyageno kwani MC Cuts Foundation MCKATS Foundation yakola kuna akantu kasiri makarede tanika Friday so mumunonye ko ku mitimba ganyo MC Cuts njagala no YouTube empe ku sente kati mujje mangu bangambye simanyi nno kuweza abantu 10 simanyi views mmeka so munyambe kwange sente zengendo okukozesa byengendo okukola teri nje egenda kumpa sente ate n'ekirala woba otambula gungundu ezo nze tondeka mabegane yami tugende tulumbe eyo onosiiba enjala tujja kubaayo musiramu nsiiba motoka esise tulina okunoonyeza amafuta ezo tugisobola tujja bisobola jangu tugende sina buzibu so kyekyo olwaliro mbadde ne King of the Mic naye nga information ye yonna gyafunye gigiyemu ekyokuyiga ate ebagase ompeerako n'aba BBS weda bagala interview naye onoofuna byobatemeramu kale so tweyanziza nnyo MC Cuts salute love and peace Mali seke simu inawo koma stop Wasabo wanji itawo tugenda mu nkuka nga 3 mu December ensongo zitegedde nkutegedde mukadde nawe jangu yadde avubuka lebuna munteka mu bintu byamwe muzafalu wamajja musajja okuvala watandise okulira obulango bw'enkuuka kiri kitya Uganda etandise okumpoomera nyabo nawe naye kigenda okubeera mu nkuuka twagala kutunnyonnyola enkuuka ya luno tobongoota muliro omuliro okumawaki nja kiwulira abantu bonna kati boogera ku nkuuka n'ababuulira enjiri bakittaanya atagenda mu nkuuka teri ggulu okimanyi nti ekyo mu ggulu w'okyogera nti teri kugenda mu nkuuka eggulu lyonna otyo oba owemudde kati eno tutwala wakuba ffe tetwagala kubongoota tugenda mu nkuuka ewa Chaiman wano mu nkuuka ate tubula mu December ewa Chaiman si weewala wewa Chaiman nedda wewacha wewe Yuagidwa